Musawo ow'ekitiibwa Yo, people power, our power, NUP, everywhere, tulirudawa, nubiani tuli kiki, manyi tuli budaka, katuuliriza, tetuina budde, tugenda ku main rally, eno si main rally, kama muna eno si main rally. Kama muna tetunaba kutuuka budaka, tukyaliwo ekiki. Katika mabulire kino, abavubuka mwenna bakunganye wano, bannayuganda benna bakunganye wano, tunuulira emyaka gyammwe, tunuulira feesi zammwe, muli bato nnyo, gibadde emyaka 40. Gibadde emyaka 40. Mu myaka egyo bafuze jjajjaawo, bafuze taatawo ne maamawo, naawe bakufuze n'omwana wo bagenda mufuga. Mu myaka egyana wulira, mu myaka egyana batubbyeko buli kye tuyina. Eno Uganda ngagga, eno waliyo gold, mutudde ku gold, ettaka lyeno gimu, naye tunuulira enguudo z'eno, tunuulira amalwaliro g'eno n'amasomero g'eno. Obudde tubuyina butono, twabakoledde manifesto, era manifesto mwagirabe nga baginnyonnyola, era njagala obasaba mwenna mugende ku TikTok, abasobola muginnyonnyole, abatasobola mumekinge sure munoonya manifesto yaffe nga baginnyonnyodde mu lulimi lwammwe. Ndi wano, yes, mumanyi Bobi Wine, naye saagala just mulonde Bobi Wine. Saagala munonde kubanga mumanyi oba mulonde bano kuba bamumanyi. Njagala mulonde promise kye twagala okubawa. Enkwano gyange tuleeta New Uganda. Bino byonna bye mulaba bigenda kuggwaawo. Kidamu, bino byonna bye mulaba bigenda kuggwaawo. Ffe tuli bavubuka boto tukyalina amaanyi. Tugenda kuzimba Uganda empya. Mulira kye mbagamba, bino bye mulaba nga mubonabona tebigenda kuddamu kubeerawo. Poliisi tegenda kuddamu kubonabona kuba nabo tugenda bongeza omusolo, tugenda bongeza omusaala, n'abasirikale n'abasawo n'abasomesa. Abaana tebasoma ssaawa zino, abaana bamwe basoma, amasomero baagagala kubanga Museveni tayagala kusasula basawo. Ntambula n'abapoliisi nga 200 jasi bakube Bobi Wine ng'abasawo tebalina musaala, bitugenda bimalawo. Mu Uganda empya kyetuleeta abakyala mmwe, abaana mmwe, I want you to look at this as a chance. Tulina chance, tugenda kukyusa bino ebintu kubanga bisoboka. Uganda ngagga nnyo. Kambabulire emyaka 40 ne 40 ebisinga bimulemye. Kati alina myaka 85, ali mu history, petugenda mu future. Kana akalulu mikwano gyange, kana akalulu kugenda kuba mpaka wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Kana akalulu kagenda kubeera lutalo wakati wa past ne future. Kana akalulu kagenda kubeera wakati wa light ne darkness. Kana akalulu kagenda kubeera wakati wa young ne old. Kana akalulu kagenda kubeera wakati wa failure ne success. Njagala mutima omukisa tubazimbire Uganda empya bamaama bakyasa. Ate mu Uganda tugenda kizimba ffenna. Zino enguudo tugenda zizimba ffenna, tetugenda kuleeta Bachina. Emirimu mwe mugenda okikola, byonna mwe mugenda okikola. So mbasaba mikwano gyange, bwe muba mugenza okulonda temulonda nze nzekka, wabula buli akutte umbrella mukole ki? Buli akutte umbrella mulonde. Tumekinga sure tugenda buli wamu, tulina omukisa. Omusajja gwe tuvuganya naye kati yeebase yakoowa dda, naye ffe tugenda kwogera na buli omu. Abantu bawana ekiki mbabulidde, mugende munoonye akalulu, temugwamu maanyi. Beera agent, tandikira ku famire yo. Genda ogambe maamawo ne taatawo nti tugenda mu Uganda empya. Genda ogambe ekyaliwo nti tugenda mu Uganda empya. Mubabuulire ki kye tugenda okukola. Mukozese essimu zammwe mutambuze message. Eno Uganda buli kitundu kyonna kisobola okubeera nga Kampala, tetulina kubeera na capital city emu. Buli kitundu kyonna, buli munnauganda agenda kweyagala. Tebagenda kubeerawo tribalism. Oba oli Muganda, oba oli Musamya, oba oli Musoga, oba oli Mucholi, oba oli Mugwere, oba oli Munyankole. Buli omu agenda kubeera equal. Kakati kamalirize nga mbagamba kino, kubanga tugenda budaka, ate tugenda kuduukawo budusi, tuli basoja, tuli fit. Bannange
Njagala, I want you to trust in the promise. I want you to believe in your possibility. There is a possibility. Osobola okusalawo fear, oba nosalawo courage. Osobola okusalawo failure, oba nosalawo success. Kino mugenda kikola mu kulonda kuno. Mikwano gyange muveeyo mu bungi mulonde umbrella. Bw'otuuka umbrella kola ki? Walaba umbrella kola ki? Walaba umbrella kola ki? Ikinga mutambuze gana mawulire. Kakati munzikirize neyongereyo ate ne Budaka nayo mbibagambe, ne buli wamu mbibagambe Buganda, mbibagambe mu North, mbibagambe mu South, mbibagambe mu Central, mbibagambe mu West ne East. Tugenda kuwangula. Gamba muno tugenda mu Uganda empya. Gamba muno tugenda mu Uganda empya. Bannange muveeyo mu bungi mulonde ate mutambuze eno message. Sigenda komawo wano kubanga tulina okutambula Uganda yonna, naye mbasaba mutambuze eno message. Buli omu ku mmwe abeere Kyagulanyi, buli omu ku mmwe abuulire munne, buli omu ku mmwe atambuze eno message. Tugenda kunyumirwa, tugenda kuvimba, mugenda kugagawala mu Uganda empya, bagenda kulekeraawo okubabonyabonya. People power! Temuduka, ani oyabbisa abantu. No, relax. Don't go nowhere. Temubeera na katengo. Kati kambabulire, bino byonna bigenda kuggwawo mu Uganda empya. Tebabatiisa tewali kisobola babeera batuukako nga tuli wano. People power! Our power! NUP! Everywhere! Kati tujibuge tugenda Budaka. All right, Mokotu was someone. Uganda media. Mobile dala ko kumira ko TikTok. TikTok tuyita yonga president ayogera. Tetuyinza kuyita yonga. Dan magic kazikuba. So mugenda kukiriza TikTok otujja a president ayogera kale. Mugenda kukiriza mbelekereze abali ku TikTok batuda ku Facebook ekitambulira ku Facebook tukoba meka. Facebook tuliko 1.2k, TikTok tuliko 1k. Kale mukirize today ku Facebook aje tutambulirako. Tulimo kuda Budaka baganda bange basabo ne banyabo obude buno tuda Budaka. All right, our Facebook nzija bade nkyasibola ba TikTok aba TikTok nzija jamole na president ayogera. Vamos, Cubo. So tuine subi titugenda kusinkana bana Uganda bona togere nabo tubalage kye twagala kituke mu Uganda yaffe, then fenna wamu nga tuli nabo Uganda eyo tugitukemu, Uganda eyo tujayagaliremu kulwaffe ne kulw'abaana baffe. Stay with us, Ghetto TV. Alright, ebigambo bya president mubiwulidde akugambye ati history olunaku twogere ne milioni z'abantu nga 2 ekigendererwa ki olunaku kwogera ne milioni z'abantu nga 2
yensonga lwaki stopover ziringa stopover naye era kijja kusoboka kubanga otunulira buli stopover gye tukola ebeerako abantu abali wakati w'omutwalo ogumu n'ekitundu oba n'ebiri. Essaawa zino tweyongeddeyo nga tuvudde Aikiki. Essaawa zino tuvudde Aikiki tweyongeddeyo ate ebudaka enada sewunyizo tuwa laalawo kumpi kumbe eyo just stopover. Eyo just stopover. Eyo just ebadde stopover tweyongerayo ebudaka eyo badde Aikiki wabadde stopover yebaddeko namungi w'omuntu n'olwensonga eyo muganda wange tova ku Ghetto TV yadde yeekwatakwata naye ebyo byonna tugenda bisalira amagezi nsuubira tuze tusolovinga ekizibu kino mpolampola okusinzira at first ate eyo yali ebeera neyeesiba omulundi gumu okumala eddakiika nga 5 naye kati ate si yeekwata mu seconds neeta tugendagenda tukisalira amagezi mpola muganda wange beera vitopoa tugenda kuba twongera maaso n'okutuusa kerinnya Buganda Ronald Mugenyi naye ng'ebigambo bya president obiwulidde ku stopover we tubiyize Aikiki mu town ayogedde bibadde birungi nnyo ayogeredde dakiika ndowooza nga 10 oba n'obutawera era bwatu n'abasiibula n'abategeeza nti tweyongerayo olw'obudde okulaba nga ate tutuuka mu budde ebudaka twogere n'abantu baayo nkusuubiza era nga nkugamba nti tugenda kuba tukuweereza buli mbeera eno week ya kusatu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaga eggwanga okunoonya obuwaguzi obumutuusa mu ntebe enkulu ey'eggwanga naye nga mu bifo kyagendamu mu ggwanga Uganda muganda wange bamwaniriza buli trading center gyatuukamu bamwaniriza. Olw'obudde abaawo abasiibuddeko busiibuzi just ajjeyo bujja mutwe n'abasiibula olw'obudde nawa gye tugenda naye kyemanyi tasobola yita ku bantu era nabo wanagenda vaayo nabo abasiibuleko. Nze nkugambye oli alabako mulabe n'akuba enduulu n'abuuka mu bbanga olw'essanyu n'amasannyalaze agaba gamuyitiridde agaba gamuyiseemu gye bufuddekawo omwana amulabyeko ne bamuwa kafulaga omwana azirise ne yeevulunga mu bitaka n'agamba nze maama nfudde amasannyalaze. Webale nnyo wena ali ku Ghetto TV tukyagenda mu maaso n'okuweereza eno wiiki tukute yakusatu nga kabiriti k'eggwanga Uganda essuubi lyokka bannayuganda lye muyina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okwongera okutalaga eggwanga lino mazima okutuuka gye muli. First of all okubeebaza ebyo biki bye mwakola mu mulundi guli okumuyiira obululu n'ekibiina ki National Unity Platform obwali obuyitirivu ennyo ne mulaga gavumenti ya kuno nti ddala mwagikoowa. Ekyokubiri kwe kwongera obbalaga manifesto kiki NUP oba National Unity Platform kye bategekedde mu luwombo lwakyo. Munono mulimu mulina Uganda okulya ku keeki y'eggwanga Uganda. Mulimu okubeera obumu atali kusosola mu mawanga maddiini yadde ekikula ky'omuntu munnange muno mulimu okukendeeza ku musaala ogusaasaanyizibwa ku RDC ne RCC nga babagoba ebyenjigiriza bigenda kuba taratibu ate munnange ebyobulamu nabyo era bigenda kubeera taratibu ono mulabe epya enguudo zino zonna ze tuyitamu za kolansi abaana ku masomero omwana akeera n'alya eggi lirimu vitamini Q, vitamini C. Eggi lirimu calcium. Omwana olaba wala kitafune calcium ngena lidde ku gi nanywa ekikopo ky'obuji ekirimu amata ga calcium galimu vitamini ki ate ku buji vitamini ki kwegamba omwana nga n'omubiri gulina ekyokulya okusinga omubiri ogenda mu kirasi omwana asome naye ng'omubiri tegufunye kyakulya. The only hope Uganda is having this time around kano ke kaseera muganda wange ak'okusalawo oyagala kusigala mu kkomera naye nga weerimba nga ali obulungi oba oyagala kukyusa bulamu bwo n'abaana bo bonna sako n'eggwanga Uganda okutwalize wamu. Erinnya Buganda Ronald Mugenyi njagala okutumirako muganda wange Namirimu Asia, njagala okutumirako Red Tag, njagala okutumirako baani bannange Dax Rex, njagala kutumirako Namirembe Alidia Semaganda, njagala bannange mwena nga bwe mubadde wano olunaku olwaliro nga temuva ku layini. Edwin
Edwin yes Edwin Edwin nkutumiddeko nnyo muganda wange sijja byogera tujja byogerera mu nderi ani ono Bernard byatukira kasooke ensirikirire malobeka ku mumwa kubaka n'akafuufu baaba All right akafuufu kabadde kangi naye